munnange ndi tulime mwanyi abantu bagenda kula nekimpise tutya niye kibadde ekikulu ffe kuyimirirawo sipiika atuwadde obudde tetujja kwekwasa naddala ffe ab'emmwanyi kijja kuba kya bulyaza amaanyi okugamba nti sipiika tuwadde ne twogera ab'NRM baamusabye nti tebaagala kwogera kuba banaayogera abantu bajja kubalaba pozishoni yaabwe ne pulezidenti ajja kubalaba pozishoni yaabwe jjukira ate yabayise enkya ku Lwokutaano okugenda ekisozi ng'abamaze okubawa directive wano nti bayise ekintu kye naye ffe ekikulu ekibadde kye tulina okukola wano kulaga ddoboozi lyaffe nti Museveni va ku mwanyi yaffe kubanga bo balina agenda ey'okulaba nti batukuumira mu bwavu for generations buli kye balaba ekirimu ssente nga bakifuula kyabwe nga baleeta ebiteekateeka kati oli mwami Lwamirama mulunzi wa nte naye omubuuza ebirowoozo byabadde awa ku mwanyi ng'omubuuza olinayo omusiri gwe mwanyi ng'atandika kugamba wali eri mbundeetawo no birowoozo ffe tumugamba ebirowoozo bye tuleeta by'abantu be tukiikirira era ne speaker wa parliament bwe yali alagira nakimujjukiza nti wali olayira wano ku kisanja kye wagamba this is a people centered parliament ekiraga nti ebirowoozo bye tuleeta wano biva mu bantu n'olwekyo ffe tulaze sitandi yaffe ne bwe banaafumba olukujjukujju ne bagamba nti house etuule ku Ssekukkulu bateese ku kyemwanyi kuba ye Museveni mwanyi ajeetaaga abamu balowooza nti bano abasajja balaba ekirimu ssente vanira baamutwala abaali bamulima ne bamutta golodi baamutwala waabwe ye kiki kye batatutte ekitali kyabwe kati n'obumwanyi buno kasita baalabye nti bulina ssente nabwo bubaluma bateekateekawo amateeka okulaba babujje batya ku bantu gwomanyi kye bayita okumonopolizinga prices n'okudetermininga sales z'ekintu kubano kyanoonya ye monopole kampuni walabye gye baagitadde n'omukulu mukoddomi we gwe twayisiza wano ssente mu parliament mukoddomi we kakati gwe bano bakulaga wano mbusimanyi gwe gundi chairperson wa agriculture ne speaker bakusomedde ensonga eza UCDA lwaki erina okubeerawo gwoyimirirawo ate ogamba ogijjewo bajjawo coffee marketing board eyakolanga emirimu gy'emmwanyi ne bajjawo cooperatives kati the same people era bakomyewo bajjawo ekitongole kya UCDA wakiri banakijjawo practically nefe nga tuwadde ebirowoozo byabwe nti eno parliament si jalulizo lya Museveni nti kyayagala kyayisa parliament y'abannansi be bagironda era ebirowoozo byabwe biba birina okuwulirizibwa ate n'abo bennyini abaleeta wano ebirowoozo abasinga tebalina mwanyi kati mikwano gyaffe abamu obedde bagamba owulya boogera ewaffe tetulimu mwanyi we legislate for the country tuteekawo amateeka amalungi ne minisita wa finance akugamba nti emmwanyi emu ku kisinza okuleeta ssente mu ggwanika bwe kiba kyekimu kusinza okuleeta ssente mu ggwanika n'okujja abantu baffe mu bwavu ate lwaki tukiyingirira nze akugamba soogera nga lemaani ndi mulimi wa mwanyi era ezimu ku mwanyi ze nasooka okulima ewange za bukadeefu eyali omubaka wa parliament gwe bayitanga Kisamba yafa naye yalize kubanga yeyandiikinga nga babukadeefu ne bandeetere emmwanyi ab'Emmengo eyo ne bandeetere emmwanyi ne tusimba n'angamba tukompeyalingenga era emmwanyi yange njirina kyovudde olaba nti n'abalunzi b'ente twabadde tubalwaniridde ku kitongole ky'amata ne twagenza okulaba twabadde tukanyiza nabo nga boogera lutikya n'olwekyo ebyo bye byange yadde house bagigaddewo tukyayimiridde we tuli nti Museveni off hands off our coffee hands off our coffee era tetugenda kwebaka kubanze sebo nabadde nina okutambula ennaku zange wano ne nagambya sigenda kwana jangu mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayenga ago mwabava ne musubscribinga mbanirizaako nnyo mwena mwabalike nga basharinga mbebaza bagana nga bali mtala wa mayanja mwebale nnyo omulimu gw'omukolo ogw'amaanyi mwebale mu ba freedom fighter mwebale kulwanira eyo tegeeza nti etafaali dende mugatta mu kulwanirira enkyukakyuka wano mu ggwanga Uganda gwe mukwano gwange buli muntu teri atayagala kuba na mirembe yonna yonna gy'oli sinzira eyo olwanira eddembe ly'obuntu olabe bigenda maaso mu ggwanga kati obadde obeereyo ebweru n'okola n'oweereza akasente ne bakusuubuliramu emmwanyi golowooza singa biro ene nayita bino binaaba bitya mukwano gwange twongere okulwana twongere okwerwanirira twongere okwebeereramu ng'omukwano gwange era tusimba n'ababaka ababeeredde mu nsonga eno ne muteerya ntama ne muvaayo ne mwanukula ensonga ne mwatula
ekituufu nga bwe kirina okubeera. Ne mutateesa biki bye baagala muteeseze abantu, wabula ne muteesa eri abantu bye baagala okuwuliza eri abakulembeze. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Tovaako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.